Kakati banyaba ne bassebo amanya gange nze Kimbugwe Francis nze ndi mutuuze w'enkozi ekituleese wano ku kitebe ky'NUP we tusibuka ffenna bannankyukakyuka ensonga eri emu kadi za NUP zagabiddwa naddala ez'ababaka abatukiikirira mu Parliament ffe nga bannampigi tulina obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala naddala ku kadi ey'omubaka omukyala eyaweereddwa Teddy Nambooze ekituleese wano ku kibiina kwe kusinkana Secretary General okulaga obutali bumativu ku ngaba ya kadi eyo tulaba nga teyagabiddwa bulungi olw'ensonga zino wammanga ekibiina kyatusindika tugende wansi tukole ground Teddy Nambooze yamulemye olunaku olw'eggulo yayisizza ebivulu ng'alaga nti nno atuukiridde bannampigi abalaga obuwagizi bwe yabadde n'emmotoka 3 ne piki 9 ekitegeeza nti ground yagaanye ekyokubiri Teddy Nambooze ono yasuubiza okuwamba bafuutu soldiers era abatula bano ku mitimbagano simanyi oba gwe mulundi gwaffe okusembayo okutulaba nga Teddy Nambooze agenda kutuwamba olw'okubeera nti twagala omusuuza kaadi eno simanyi naye ffe amazima tulina okukola ki mukama waffe yatugamba tufiire nga ku mazima ate ekirala Nambooze ono yennyini ayina abakulu beesolo beesa nabo naddala ab'NRM ayina ababaka bakansalazi ab'enjawulo n'abakulembeze abalala be yatwala mu State House okusinkana mwami Museveni ekyo mu NUP kizira n'okutta kikola ki ekyo tetukkiriziganya nakyo kubanga batugamba President yatugamba okwekobaana ne President Museveni tulina okumuzira n'ebikolwa bye ne bakolagana nabo bonna Nambooze ono mu kulonda bakansalazi wansi yeekobanye nga bw'oba tomuwagira ng'oli kansala nga toli mu nkambi y'emuwagira obadde tofuna kaadi kino tukirabidde Empigi Town Council mwalaba Musa ow'omuggo naye kaadi ye yava mannyo ga mpisi basooka giwa Kapere Musa yamala kulwana n'alyoka afuna kaadi eyo okusobola okumuddira so n'olw'ensonga eyo ekiwandiiko kino kye tuleese kimaze okurisivingibwa Secretary General era tusaba ku lw'ekibiina ekyo amazima n'obwenkanya gakolebwe kaadi eno eweebwe ku Jowanirule oba Honorable Mulungi Sharon abo betukkiririzaamu nti waakiri bo tebaliiko bbala eweebwe Sharon Mulungi oba Jowanirule ffe abo tujja genda nabo. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Erinnya nze kulabako Betty ng'anva Muduuma ndi wano okutegeeza NUP yonna nti tuleese obutali bwenkanya bwaffe kuba abakyala be baawa omulimu ogw'okulembera abakyala tebamanyi na buvunaanyizibwa bwabwe nga ba Women MP naffe abakyala bennyini tebatukolamu mulimu olaba tutuuka ne ku nnaku z'abakyala nga Women's Day mu kifo ky'okuyita abakyala ba NUP ate ne bayitamu bakyala ba movement Ameria bw'ateeka ekivulu nga badduka nga bagende wa Ameria ng'ate ffe tebatugambye nti abakyala ab'emuduuma abakyala ab'empigi tulina olunaku lw'abamaama tulina olunaku lw'abakyala naye tebalukuzanga nako n'olw'ensonga eyo ku bakyala ababiri Jowanirule ne Sharon Mulungi tubadde tusaba kwaba ababiri kwe babatuwa kaadi kubanga Jowanirule asobola okuteeka omukolo gwe aye ne bagufuula nti Teddy Nambooze yagutegese talina supportive mu kibiina kamube mu groups z'abakyala. People power. Our power. People power. Amannya Lwima Ismaila ng'ava mu ggombola y'ekituntu ndi mukulembeze ku kibiina kukunga akulira ebyemizannyo n'ebyobuwangwa ensonga etuleese wano nga bannampigi twemulugunya ku mbeera engeri kaadi gyagabiddwamu tetusobola bbanga tugenda kuduumirwa komanda waffe mu protest vote ye muntu ayeekulubisa n'abantu abaagala okututta tetusobola kubanga obulamu bwaffe tutadde mu matigga nga tukuteramu omuntu afaanana bw'atyo twagala ekibiina kituyambe tutaasibwe tuwa omuntu osobola otambula naye nga tuba tutambudde ne komanda asobola tugamba nti songa mbere ne tusonga mbere tetusobola kwegatta ku Nambooze kutambula naye mu kalulu kano ak'okwekalakaasa mu mbeera ey'obunnanfuusi ey'obuhypocrite ekyokubiri Nambooze ebbanga lyonna ery'emyaka 5 talina tteeka lyayise mu Parliament alinga yajja okuwa ebifaananyi atuula mu maaso tayogera twagala tufune generation representative atuwala tukiikirira nga ffe abavubuka ayogera ensonga zaffe ng'abavubuka abakyala n'abasajja mu Parliament y'eggwanga Nambooze tayogerangako akanya kukola make-up twagala batutaase tufune omuntu atukiikirira awamyaka gyaffe representative wamyaka gyaffe. People power. Our power. People power. Fulumye list yasooka okufuluma ey'aba flag bearers member of Parliament
yali eriko ebigambo ebyali bisomerwa mu foot re-evaluate nga kitegeeza mpigi n'emukono zaali ziddiddwamu okubeera assessed nolwekyo bacandidates bombi baali tebamanyi ani aliko bonna abaali bavuganya so lisiti eno bwefulumya eri final ezze nga bo bano bakyemulugunya nti ffe tetwafulumya ku lisiti yasooka ate negomwawadde tukyemulugunya nti siyandibadde akwata kaadi nolwekyo tusobola bagobera bweru obukubirizibwa kwabwe kubanga wali tebafuna mukisa kukola ki gwemulugunya however eyo yabadde eri finalist kubanga kyebabadde bo balinga ababuuza lwaki mwamufulumizza nga bosi gwe baagala tefe gwe twafulumizza naye nga ate yabadde finalist so okurisivinga petition yaabwe kibadde kikulu kubanga baali tebakoleddwa mukisa kukola ki kubawuliriza yaffe ebadde mpigi tuliddeko n'ab'emukono nga bagamba bayinza okuba nga bajja bagobere nabo omutendo gwa nti akadde akabaweereddwa okupetitioninga kanaabaweebwa n'okuwuliriza okulaba nga nabo bafuna okuddibwamu nti fulaga beyala waabwe gwe balowooza nti yakutte kaadi akikutte atya omulundi so ebadde ttiimu evudde mpigi nga yemulugunya kwe balowooza nti yakutte kaadi bose bwe badde bakola ki baagala musuubira baanukula ddi era mumbalabye nga babadde bazze nga bo bazze nga bazze kwogera bigambo byabwe bamale bagende nga balowooza balese petition tubasabye bawandiike nekibakoze mu butongole so obukulembeze bw'ekibiina bugenda kuba bubaddamu mu mbeera mu bbanga etali awala kubanga olw'okuba stamping eri gyemaze okwogerako egenda mu maaso wandyagadde ogenda okustampingira nga abantu abataddewo petition obazzeemu so nkisuubira nga sekitale gino oba ekibiina kigenda kuba nawo English eyabo abalabikiddeko nga yesembyeyo netubayita bajje batandika okufuna signature so olwali wetugendedde olwaleero ndoza okugalawo tuli bantu 16 abadde bakasayiningibwa abantu bafuna bakutte flaga oba abaddeko abakonfamiddwa nga baflaga bearers eggwanga lyonna northern western central eastern bonna balina okuleeta empapula zaabwe zibeere endorsed so gwe mulimu ogugenda mu maaso olwaleero akikola esekutaleggino genda bbanga ki nominations zitandika nga 22 na 23 tubadde sekretary gino yayise abalina okuba nga bafuna endorsement yabayise 13 14 15 so tulowooza nti by friday yakuba tumalize okufuna okusayiningira abo bonna beetaaga okugenda okufuna okunominating and electoral commission wabula ekizibu kyetufunyeemu bacandidates of course bajja naye waliwo abajja nga balina empapula ezirina okutereezebwa okubanga emikono gye banoonyeza bataddeko emikono 10 so nga tugeza kuba advisinga emikono gibe nga giggwayo kubanga byabakamaluli electoral commission yabuzaabuza abantu baffe ebagamba onutaliiko naye nga abamu yabajjiranko ku system so omuntu abanga avudde wala werabanga emikono abalese 10 gyokka yandibadde ayongeddeku negibanga gikola kigiggwayo so okujjako ndowooza Kampala ne Wakiso be batereezezzaamu ne bayita abagenda okwesimbawo okunominatinga ne bakola pre-verification so omuntu ajja n'emikono gyalina 10 bamaze okugitereeza tuba tusaba ndowooza n'ebitundu ebirala returning officers bandiyambyeko ne bakikola ng'enteekateeka okwanguyiza abacandidates okunominatinga obulungi process ene clarifying etya transparency okukakaza nti abantu abatuufu be bagenda kubeera nominated buli candidate ali ku register ali ku final list tumala kebera nti ddala yaliko tukonfaminga amannya ge tulyoka tumuweereza ewa secretary general osobola omusayiningira kitegeeza bw'obanga obadde ku list yasoose wali otaddemu petition obanga oba petitioninga n'oteesanga tokyasobola kufuna siringi kubanga omuntu ali omu asayininga kyekyokka ndowooza ekyayambako oba ekiyambako okukendeeza ku fraudulent nominations abantu zibayinza okukozesa eri ku ground nagana badde ku list yasoose n'olwekyo nze bamaze okunsayinira so secretary gino olw'okuba tugoberera list yasembi eyo era yabadde confirmed asayiningira abo bokka abalabikidde ku list eyo akiko kabakyanga ebintu ebimu byetegekedde mutya wakati nga kwetegekera abantu olwaleero secretary gino ali mu kusayiningira abo abagenda okunominatinga naye wetumala era list zigenda mu electoral commission eziri final bano be nominating era bano bakutte flag nazo zigendeyo wabula mu kalu ka local government list ezo ezimu zagendangayo era twaziteekayo niye abantu abajingiriranga emikono gy'abaregistrars ne bagenda ne badduka ne bawayanduza kintu kidogo ewa returning officer n'abanominatinga era gye emisango kati egiri mu kuwulizibwa n'okutereezebwa ndo electoral commission ng'egamba ebuuza onani yamunominatinga onani yamuteekayo naye nemu ekinini sekretary general oba ekibiina kyawandiika electoral commission nga kiclarifyinga wani omutuufu yalina okunominatinga electoral commission kyetugisaba
olw'okuba erina ebbaluwa evudde ku Secretary General egoberere eyo esobole okubanga ewa abakandidates baffe akabonero kubanga wali ekibuuzo tiyanominatinga nga independent ate omulundi guno ayagala akabonero bakamuwa yes kwate ye communicatinga nolwekyo tubadde tusabire to commission akabonero k'ekibiina ekakwate ekawooyo omutuufu alina okunominatinga wadde tukkiriza nti wabeerangawo bba okwegatta ne bakandidates abanominatinza fraudulently ne tusaba bagoberere ekyo tubasaba okukola nga NUP banominatinga bakandidates abali ku finalist